abalungi twebaze Mukama Katonda fatuleseewo okubanga enkuyege zikyatukubira endulu banji bannaffe bagenze ne tusaba Mukama Katonda emyoyo gyabwe abeerenga agiramuzisa ate ffe abakyali abalamu tweyongere okumusaba kubanga tetulina kingi kye tumuwa mbaniriza nnyo mu programu ekitiibwa kya Buganda nga bulijjo amannya nsigala nze Julius Atata kubira nga njikutuusaako bingi nnyo bye tuze tubalaga nga tuyiga ate nga bwe tunyumirwa n'olunaku olwaleero tuzze na mulamu mupya Nazzikuno Omuganda yabanga n'ebintu bingi nnyo mu makaage oba waabeera nga n'ekimu lwalinga luzzi lotalina kubuusa maaso gwe weebuuze amazzi ge baanywanga ge baanaabanga ge baafumbisanga ge baaweesanga ente baagajjangawa ansa eri luzzi oluzzi lw'Omuganda lwafaanananga lutya ye abaffe baalulina oba terwabangawo byonna ogenda kubanga obimanya ndi naani nga bulijjo bamuyita atuludde Alfred Engineer Muwonge leero atuleetedde ki tulokalire byonna abeere nga abikutuusaako mukadde wange nga nsanyuse nnyo kubanga nkusinkana olunaku olwaleero abakola babuuzeeko era obeeyanjulire bakadde bange amannya gange nze Engineer Alfred Muwonge olwaleero nno abantu badde bambuuza nti oyogedde ku bintu bingi nnyo naye waliwo ky'obuusa amaaso ate nga kikulu nnyo mu Buganda ne mbabuuza ekiki ne baŋŋamba nti oluzzi ne babanga abaali batunudde mu bitu byange bentegese ne mbagamba temweruma lulimi byonna ndeeta enzizi zino bw'oyogera ku nzizi z'Omuganda zirimu ebika era zaawukana ye Omuganda n'oluzzi Omuganda teyavanga wali luzzi era oli bwe yabanga nga agenda okusenga ku mutala oba ku kyalo yabuuzanga luli luddawa kubanga oluzzi lwakugaananga okusenga ku kyalo Omuganda n'oluzzi Nazzikuno oluzzi kye kimu ku bintu ebyatwalibwanga nga bikulu nnyo oluzzi lw'Omuganda ebiseera ebisinga zeetondangawo zokka kiwanuuzibwa mbu emisambwa gye gyabangawo enzizi ezo era kati bano abaali bituyita abasinkulumanda baasamiranga emisambwa egyo bye baazuulanga enzizi ezo era baazitanga za misambwa kati baazirabiriranga okusinziira ku biki bye basanzeewo era kati bo kye baalinanga okukola aba kye baakolanga kwe kuzongera okuziyooyoota obulungi n'okuzirabirira era enzizi Nazzikuno zaalinanga emizizo gyazo naye ng'emizizo ezo gikwasisa mpisa oluzzi olwo terwasinimwangamu seppiki erinanziro omuntu teyagendanga ku luzzi ng'ava mu nnimiro nga tanaabye ku bulimiro omuntu teyayolezanga ku luzzi ng'ebyo byonna bakuuma buyonjo bwa luzzi era nga bakola n'olunaku olwa bulungi bwansi olwalingawo mu bbanga eggere abantu ne beekunga amazzi gaabwe bagakuume ne bagenda bagogola oluzzi tolinnya mu luzzi olwo ng'osena mazzi omwana ow'obuwala tosobola kuyimirira nga osena luki olw'ensonga tebagenda mu biseera byabwe biri byotegeera obulungi bisijja kwatukiriza ku mpewo ti oba oli awo ettondo lisobola okukola ki era kyova olaba nti Nazzikuno teri muntu gw'osanga nga asena amazzi ng'ayimiridde kitegeeza ogenda kululinnya mu buki kyeba bakugamba nga ofukamire ku nkoma zaffe ezo kubanga nti bw'otaakikolanga kitegeeza kululinnyamu omukazi alima ku luzzi ne talinnya mu ki nga bagogola naye ate abaana abatanneetuuka bo balinnya mu luzzi omukazi talinnya mu luzzi olw'ensonga ze nnyingi ennyo nga bw'atalinnyana mu lyato ne muzzi teyalinnyangamu nga bagogola wabangawo abasajja ab'enfumbi ku byalo oluusi babanga bayambadde mutemambidde fe avuuka twayambanga mufu atuyidde ne tulinnya mu luzzi ntugogola naye abakazi baabeerangawo nga bakolwa okusitula kitengejja n'amukubuulira eyo wabimu byabanga ku luzzi kitengejja oyo yayambanga nnyo ku luzzi naye n'amukuseetulira era nga batulawo ebintu ebimu nze byendowooza nti byali byatukwasa mpisa tutambulira ku mutindo nti bw'ononnyikamu bwe nti tekugeza waffe twalinangayo oluzzi eyo nabibbala baalutanga nakagga nti oyo jjajja nakagga bw'onooteekamu eseppiki ti tojja kudda era abamu bano abaana b'obulenzi abalabulalu bano n'abaana b'obuwala tebazikolerangako bintu bya mbyone ng'ekigendererwa
kati oluzi lulina okubeera nga luyonjo, ekiva wali abaana ng'ajja kuteeka wali obubi, asita luva wali asitame wali. Naye baatuwanga ebigambo nti bwogeza n'okolera kino omukazi buno ogira buti n'omulenzi bikoze bitya ojja kuziba. Enzizi zaagaananga abantu okusenga ku byalo. Abakkirizanga amateeka g'oluzzi be baasenganga batya. Mukimanyi wano mu Buganda bwe twasenganga ku mutala baatemeranga. Oba okutemera mukumanyi tebaasokanga kubana kaabuyonjo. Era ekyaddangako ne bakutema kaabuyonjo. Kaabuyonjo eyo baasimanga nsime emmanju. Ne bagambanga nti sebo tosengaawo kubo lya musambwa. Anti kekamu ku bulombolombo obwakumanga enzizi za wano. Nga bw'onoosenga waggulu ojja kuba tunafuna kaabuyonjo otemere obukyafu kutuje muki muluzzi kubanga bulwabanga waggulu walwo. Ate n'ekirala ng'ojja kusima waggulu osime futi 15 amazzi gakke wansi gakulukutire mu luzzi oluzzi lufe oba endwadde zijje. So kyovalanga n'endwadde zeetabye mpitirivu nnyo olw'ensonga nti twava tugenda tusesetuka ku nnono eri tugenda n'ebino ebikopperere naye nga bituyita ebikopperere byongera kutunnyika bunnyisi. Bwe twogera ku luzzi kyensuubira nti kibeera kinnya ekirimu amazzi. Waliwo ebintu ebirala ebyakolanga oluzzi. Lwabangako enkoma egyeni enkoma bisaabangako kwabangako enkuzannyana. Enkoma Katonda yakola ebintu byera nga bwe nkugambye. Buli muti buli Katonda kiyatonda kirina ensonga. Ebyuma ebyo nga tebinnaba kubaawo Katonda alina ebintu byakolanga n'enkuyege tebirya. Olukoma olwo ojja okigendeera abakyalina ku nnyumba z'abajjajjaffe ennyumba ey'emyaka 8 kaakati nga yazimba mu lukoma ekyaliwo. Era kyekyateesanga olukoma teruvunda ne lubeerako amazzi teruvunda. Olukoma luwangaazi, olukoma terugazanyibwako. Oluwuli era baalutuuma kubanga ekintu kyonna ekyenjawulo kyova olaba erinnya erigenda ku beene. Olukoma teruwetebwa. Naye mu lulinnyako abantu 10 luluwanirira nantawetu olukoma luwanirira. Oluzzi luno lwasimwanga lutya? Enzizi zisinga zetusinga okulaba zetusinga okulaba ziba weeziri. Mwamanyanga mutya nti wano we walina okusimwa oluzzi era oluzzi lubeerewo emyaka n'ebisiibo? Sebo enzizi zabangamu ebika byazo era byabangamu n'enzija gye zajjangamu. Ezimu zasimwanga emiti eminene, endala zesimanga zokka olw'okutuliza entuli. Endala baazisimanga, endala baazizaalanga, endala zaabanga z'abakabaka. Era n'enzizi zirina amannya gaazo. Tulinda ku nzizi n'omugga kubanga emigga gye givaamu enzizi. Oluzzi luteeka omugga gukulukuta. Omuguzi lwe lwateekanga ne lutwala amazzi ku nnyanja. Naye enzizi ezo zaabangamu n'ebintu byazo ebyazikuumanga ng'ensonzi, ng'emiti eminene, ng'agasota aganene, nga bwe banuuza agasambwa. Ebyo byonna byabanga nnono okukuuma luzzi nga luyonjo. Naye nno byabangayo kubanga n'abakulu abatuludde baali babirabyeko. Kwabiranga kakasoda aganene ne bagamba nti togenda mu ttuntu ojja kusanga omusota gunannyini luzzi. Era bwe mwagendanga mwagusangayo. Naye omusota okugenda ku luzzi gyagendangayo mu biseera by'omusana omungi nga girakasidde. Era baagamba nti emisota egyo tegiruma temugitta kubanga omusota guba gumaze okugwa mu luzzi guba munnyogovu nnyo gudduka buddusi. Omusana buli gwako omungi omusota guno gwagala nnyo amazzi era gwagala nnyo okuwuga kubanga gwe tegwagala bbugumu lisusse nnyo. Kati okw'omusana kuno emisota gibeera nnyo ku mazzi era bw'okigenderedde n'ogendeye ku nnyanja oba mu bifo ebirala ebitaliimu ddagala ligoba misota era ogisanga gako giri miki. Ate bw'ogusanga ku mazzi guba mukambwe nnyo kuba gulaba omuntu aguyiikirizza. Era baga nti essaawa eziti omusambwa guba guze kunywa ku mazzi guba kulukuze kulaba ki naye nga ekituufu kyali nti gwalinga musota. Oluusi oluzzi olumu lwabangako omuti omunene nga emirandira gyalwo gyawaganya nnyo mu ttaka, ensulo ne zitutukanyo era enzizi ezo zaabanga za miti. Kuba tulina ebika by'enzizi
tulina olw'ettosi, tulina olw'ebbumba, tulina oluzibira ku lwazi, tulina ezibira mu lusenyu ne mu bitooko, ezo nno zibaamu n'ebikukula, amazzi gaago tegatera kuwooma. Oluzzi luno olw'ebbumba lwe lwasinganga amazzi okuwooma ebika by'enzizi. Era awo bwe basimanga n'ebbumba eribumba emmumbwa ku luzzi olwo kuba tilwabanga mu musenyu. Mukadde wange, tugambe nti nze mutabani wo naawe mukadde wange Muzeeyi Muwonge tugenda ku kyalo tetusanzeewo luzzi lwonna naye nga twetaaga amazzi ate ng'ekifo tukisiimye. Biki bye twagobereranga? Era bwe baabanga bagenda okusenga baanoonyanga awayinza okuba ki amazzi. Kyova basenganga waggulu nga bakkirira. Era bakkiriranga baalabanga oluzzi. Naye Buganda eno yabangamu dda abantu baayo. Era bagendanga okusenga ku byalo nga byali bibaddeko abantu. Era bamanyanga nti wano waaliwo oluzzi. Nga kubalabiranga ge mayuuni. Kubanga abakyala bano bwe balimanga ebbali w'oluzzi luli bwe balabanga balimye nga basimba amayuuni. Nyenna amayuuni ago gaawangaaliranga ku luzzi olw'ensonga tegaaliibwanga mbuzi wadde ente. Ente zaayitangawo nga zigenda ku mugga emmanga oluzzi gye lukulutira nga tezirya. N'embuzi twabanga tuzisibye nazo nga tezirya ki kubanga waliwo embuzi ezaaliranga ku luzzi. Bwe twagendanga okukima amazzi nga n'embuzi tuzitwala. Oluusi twazisibyeyo butuddeyo olw'eggulu okuzijjayo nga tukina n'amazzi. Twaziteekangayo ne tuzisibayo ku ttale eyo okumpi n'oluzzi ne zirya. Ne tuddayo n'amazzi. Ne tuddayo olw'eggulo okukima amazzi ne tuzijjayo. Naye tezaalyanga mayuuni gali. Naye nno kankubuulire era nkakwatise ne ku mumwa gwange mpulira nkyagawulira. Okimanyi nti nno ettimpa eryo lyatuyambanga nnyo. Kubanga enzizi ezo oluusi essota lyabanga limaze okuwugiramu. Oluusi nga waliwo yatutubise. Mbozi ekyagwa Amakerenda. Nsaba okakkane tusooke tuwummulemuko tugende ewa Kitunzi e Gomba tukole ku nsimbi ate tunyine ku lundo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo.